Essuula y'e16. Ne bayingiza essanduuko ya Katonda ne bagisimba wakati mu weema Dawudi gye yagikubira. Ne baweerayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Katonda. Awo Dawudi bwe yamala okuwaayo ekiweebwayo ekyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe, n'asabira abantu omukisa mu linnya lya Mukama. N'agabira buli muntu mu Isirayiri, abasajja era n'abakazi, buli muntu omugaati n'omugabo ogw'ennyama n'ekitole eky'ezabbibu enkalu. Era n'assaawo abamu ku Baleevi okuweerezanga mu maaso g'essanduuko ya Mukama, n'okujjukizanga n'okwebazanga Mukama, Katonda wa Isirayiri n'okumutenderezanga. Asafu omukulu addirira Zekkaliya, Yeyeeri, ne Semiramosi, ne Yekyeri, ne Matisiya, ne Eriyaabu, ne Benaya, ne Obededomu, ne Yeyeeri nga balina entongooli n'ennanga, ne Asafu ng'alina ebitaasa nga bivuga nnyo, ne Benaya ne Yakaziyeri bakabona nga balina amakondeere ennaku zonna mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Katonda. Awo ku lunaku olwo Dawudi kwe yasookera okulagira okwebaza Mukama n'omukono gwa Asafu ne baganda be. Mwebaze Mukama, mukaabire erinnya lye, mumanyise ebikolwa bye mu mawanga. Mumuyimbire, muyimbe okumutendereza, mwogere ku byamagero bye byonna. Mwenyumirize olw'erinnya lye ettukuvu, omutima gw'abo abanoonya Mukama gusanyuke. Munoonye Mukama n'amaanyi ge, munoonye amaaso ge ennaku zonna. Mujjukire ebyamagero bye bye yakola, eby'ekitalo bye n'emisango egy'akamwa ke. Mwe ezzadde lya Isirayiri omuddu we, mwe abaana ba Yakobo abalonde be. Ono ye Mukama Katonda waffe, emisango gye gibuna ensi zonna. Mujjukire endagaano ye ennaku zonna, ekigambo kye yalagira emirembe 1000. Endagaano gye yalagaana ne Ibulayimu, n'ekirayiro kye yalayirira Isaaka. N'ekyo n'akinyweza eri Yakobo okuba etteeka, eri Isirayiri okuba endagaano eteriggwaawo, ng'ayogera nti, gwe ndiwa ensi ya Kanani, omugabo gw'obusika bwammwe. Bwe mwali abantu abatono omuwendo gwammwe, weewaawo abatono ennyo, era abo batambuze omwo, ne batambulatambulanga mu mawanga agatali gamu, nga bava mu bwakabaka ne baggukira mu bantu abalala. Teyaganya muntu kuboonoona, weewaawo yanenya bakabaka ku lwabwe, ng'ayogera nti, temukomanga kw'abo be nafukako amafuta, so temukolanga bubi bannabbi bange. Muyimbire Mukama mu ensi zonna, mwolese obulokozi bwe buli lunaku buli lunaku. Mubuulire ekitiibwa kye mu mawanga, ebyamagero bye mu bantu bonna. Kubanga Mukama mukulu, era agwana okutenderezebwa ennyo, era agwana okutiibwa okusinga bakatonda bonna. Kubanga bakatonda bonna ab'amawanga bye bifaananyi, naye Mukama ye yakola eggulu. Ekitiibwa n'obukulu biri mu maaso ge, amaanyi n'essanyu biri mu kifo kye. Muwe Mukama, mwe ebika eby'amawanga, muwe Mukama ekitiibwa n'amaanyi. Muwe Mukama ekitiibwa ekigwanira erinnya lye. Muleete ekiweebwayo, mujje mu maaso ge. Musinze Mukama mu bulungi obw'obutukuvu. Mukankane mu maaso ge, mwe ensi zonna. Era n'ensi enywera n'okuyinza n'eteyinza kusagaasagana. Eggulu lisanyuke, era n'ensi ejaguze. Boogere mu mawanga nti, Mukama afuga. Ennyanja ewuume n'okujjula kwayo. Ennimiro ejaguze n'ebigirimu byonna. Emiti egy'omu kibira ne giryoka giyimba olw'essanyu mu maaso ga Mukama, kubanga ajja okusalira ensi emisango. Kale mwebaze Mukama kubanga mulungi, kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Mwogere nti, otulokole, Ayi Katonda ow'obulokozi bwaffe. Otukuŋŋaanye, otuwonye mu mawanga, okwebaza erinnya lye ettukuvu n'okujaguliza ettendo lyo. Yeebazibwe Mukama, Katonda wa Isirayiri, okuva mu mirembe gyonna okutuuka mu mirembe gyonna. Awo abantu bonna ne boogera nti, Amiina, ne batendereza Mukama. Awo n'aleka eyo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama, Asafu ne baganda be okuweererezanga mu maaso g'essanduuko obutayosangawo, ng'omulimu ogwa buli lunaku bwe gwayagalanga. Ne Obededomu ne baganda baabwe 68, era ne Obededomu mutabani wa Yedusuni ne Kosa okuba abaggazi.
ne Zadooki kabona ne baganda be bakabona mu maaso g'eweema ya Mukama mu kifo ekigulumivu ekyali e Gibyoni, okuweerangayo ebiweebwayo ebyokebwa eri Mukama ku kyoto eky'ebiweebwayo ebyokebwa obutayosa enkya n'akawungeezi, nga byonna bwe biri ebyawandiikibwa mu mateeka ga Mukama ge yalagira Isirayiri. Era wamu nabo Kemani ne Yedusuni n'abalala abaalondebwa abaayatulwa amannya gaabwe, okwebaza Mukama kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Era wamu nabo Kemani ne Yedusuni nga balina amakondeere n'ebitaasa olw'abo abagenda okubikuba, era nga balina ebireeta ennyimba za Katonda, ne batabani ba Yedusuni okuba ku mulyango. Abantu bonna ne bagenda buli muntu ewuwe, Dawudi n'addayo okusabira ennyumba ye omukisa.